Open. That's one of the one side. This side is You are welcome. First things first, you have to sanitize first so that we keep in line with the health guidelines. Then I'll hand you over to the next group to take you to our bottles. Thank you so much. Yeah, you're welcome. That's it. Saso Sondo Batwanjulide, I'm Sam Bagenda, Rotarian Sam Bagenda, and also known as Dr. Bosa. Dr. Bosa mwe abensi mwe mwali mbatiza. Yes. Nyongera okubaniriza wano mu makaga fe theater, Ebyuma. Ebyuma, as I said earlier, houses all the locations, filming locations is our Ebonies. Rehearsal venues is our Ebonies. It also houses the VCL studios, our audio and visual studios. Today is a big day for us, by Ebonies, because we are launching our first online streaming platform where we are going to put all our content right from 1977 when the group was founded up to date. This group was founded by OHTwa John W. Katende Sembanje, a lawyer, but with a passion eyamanyi nnyo ya performing arts. Iranga ya he's the one who writes, produces and directs all the productions of the Ebonies. Since 1977, tubadde tujja tukola very many productions. Tulaze emizannyo mingi, stage plays. We started as a musical group, so there were stage productions, stage music productions by Jimmy Katumba. Atuwe twavaawo ne tuyoka tuyingirira ne bya drama, ne tuteekako n'emizannyo mingi nnyo. Atuwe twavaawo ne tuteekako ne series ze mbadde mulaba, like That's Life Matu, Bibaawo, Kitobero Alakat, Life Chechi, n'endala nnyingi nnyo ze tubadde tu airinze mu period eyo. Tutaddeko stage musical shows nyingi nnyo. Currently tubadde tulina Music Tantal, which has been running before the lockdown, and we've had Romantic Night. It's also a musical show, stage show. N'endala nyingi nnyo. Mbadde ngamba nti people who had watched The Dollar nga batuteekako pressure nti we want those plays back, we want and so on. Naye ne tukikuuma for some time. So we've been keeping all these things in our archives. But today we are releasing them. Tubawuteeredde era mugenda kubyenjoyinga on our new platform www.ebivude.com. To the audio studio. We are going to start with our audio studio. As we are heading to our audio studio, I just wanted to show you Omanyi era to take our history of faith. Some of you, I guess, ndozanze kanze na linzaliddwa nga tukozesa amayinja gano on turntables. This is way back when many of you were not born. The jukebox. Yes. So tuhangizeko na but some of the musicians about inspiring people like Bill Cosby and Elvis Skeeter Davis.
ne Sarah abantu bamanyi Sarah Fauzia nakiboneka Sarah Gava mutusonyiwe ya mutusonyiwe tubasanze mu recording but as you know olwaleero we are launching Ebivude that platform tugenda okuteka all our works all this music byonna so abantu bali online muliko online abantu baba live abantu baba live and once again I would want kubategeeza bannange mwenna nti this is one of our audio studios and Sarah just say a little thing abamanyi baagala okuwulira ku ddoboozi lyo before we go ahead baagala okuwulira abamu balowooza nti oba Sarah ddala ayogera so great this is the real me tusanyusa okubeera nga tuli wano nga tulaunchinga platform yaffe eya Ebivude egenda kuba online platform abantu baffe abali mu diaspora abali everywhere basobola okuba nga ba-accessinga content waffe because most of the people have been asking us temutunda ku mizannyo gyammwe bannange ffe tunajjawa ku butambi bwammwe now this is the time okubeera nga your prayers are answered you just have to pay a small fee obeere nga osobola okulaba that's life mwattu Nimbukuli the boss days you know those classic plays zaffe ezedda mujja kwa msowozera then music shows zaffe atu performing ku stage music tantal abamisinga so togenda kubanga olina kyewamisinga kyonna ogenda kubanga okisanga ku platform eyo so today is the day when we are launching that platform awulidde ategeze gwe kikwatako n'oyo eyandyagadde omuntu okubeera nga asobola having access to ebony content this is it. Okay, Samagonja, yes. Just something tell us this music is going to go on Spotify, on Tidal, yes, Apple Music, and all other platforms of music. Well, just bagamba chimuti subscribe to this platform. Just subscribe. Buli chimu chonna jakusobola chifuna cha Ebonies for the past 41 years. As long as Ebonies. For the past 41 years, okuva Ebonies we existing nga naffe tunazaalibwa fenna bali muno. Naye paka kati byonna content enagenda kuba kuli subscribe. Aliko all music streams platforms on zona ezakami. Thank you so much. We love you all. As I said earlier, nti twatandika as a musical group. Tulina the music waffe ddala oli gwe mukujja okusangayo obwedda twalina omukwano ng'akyalina ku mayinja nga as I told you nti performances ezimu tubadde tuzikola up country so these are some of our cars that help us ferry the performers and also the stage and the technical team to a particular location gye tuba tugenze. The bus, the carrier yetwala the stage, the technical team, and we have even an OB van. It's just behind there, an OB van, outside broadcasting van. A mini editing suite, so that we edit, we tuba editing even on location. And so on. So can we please hair salon, makeup and so on. And before we go on stage, of course, and before we go on set, basoka kutukolako wano ne batulongosaako wano. Ndoza musobola okurecognizinga ko abantu abamu wano. Becky Juko. Becky Juko, say hi to the people out there. Hello. Online. Hi guys, thank you for watching us online. We love you so much. Yeah. Stay tuned. Mutulabe mpaka last. People online and members of the press. Today, oh, sorry, tusanze mulina chemukola. Okay, this is one of our sets, filming sets that filming more good productions of it. This is just one of them, and I think it's familiar somehow.
one of the series. So, sorry, tusanze bano balina kye bakola. Filming, while filming about again a maso. But then still, right now, Muliko online. Abantu bano, abantu ababali online, never members of the press would love to see what you're doing. Yes. So, Mr. Olanya, one of our one of our wakazi and senior Ebony is actually the one producing this and directing this filming. So, to son your queen, but to Saba or to Echo to wine. Okay, okay, you have to vaniliza and was a to other your take of what I got you are welcome. Okay. To decade on those. I'm going to decade, okay. Action. Yes, baby. Now it's time. You're leaving? Yes. No, of course, Selina, actually, Selina, Chikuru Nyecho. My jacket. My jacket. The young one. I love you, honey. Tachimani, Timmy birthday and humanity are little. Tinjagam surprising. Gayono. Uri, Tino Wang. I can't tell you. Chituko. A church of plan is a good. Eh? You know, surprising because of the film when I could trip Nenga Wendy. Eh? Katagenda katika sawa sino. Kapani kakoze nam aluza kugonje sijimani ko ya dena come birthday. Okay, nina kweka. Nina kweka wa. Nina kwa. So. Darling. Darling, you. Darling. 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 Against. Chickens. Chickens! I'll get you for him, where you? All of a sudden, never did a run like it, so coming in the tumbler and again. Never saw much of fresh yawaka, but now, what want to go from the lonely langa, where Silly the cop bomb, then I call on to pop, 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 gained and way. Even on Saturday, Miss Mother birthday, tough day, what the clothes, I come was this or national where I did, Yang, Semi Yangi, Jacket Yangi, bastard. Oh my God, I just get stressed. You're over. Even no more what I would read and tell you. Hello. Nay. Look, guys. Kagezi. Oh, Courage. Onaba. This is what I want to know. Jango nawe chigeze jango kale oba sanga tia oba against what you against but then against confirm against happy birthday to you happy birthday but then now but then now you take guys but then now we put it against nzize buzi neighbor chata manyiti buli lwakuluma senga nyingira buli yazika ligenda nga enjoy yingira happy birthday to you this is so much darling yes I love you Christine was lyalo kazirwa mchala wange oli musiru omusireka mchala wange omusireka mchala wange namba Christine tusa manzirukaide atawo mulyango guli kubuka kati zefute yachikulisa mu mwenzengo manyiti simani wana tete kanya
kwekwe kambi. Christine. Tutiti manyo. Waliwa. Obwenzi zabane ekintu ekikwatagana n'obwenzi zenyiza okuddemu omuntu olulimi abantu tebalina omuntu nabelenga loza bwenzi tebalina ekirala kibalwozaako okugjeko okwendeguza kankubulisa koleke tunyumize wabweru era kyekitwala wabweru wano waliwo kiwakwokya lindeko njagala nkutegeeze obwenzi buuzike omanya omuntu okwenda akujja kakati nageze nesibula ku bba gwange nekugamba omanyi baayi nyeregeze negulimagamba ogumanyi gusiru tegutegeera nengenda nengamba kangendewa kaswiti kabobo nengamba kangendeeyo ngezetukayo omanyi kyensanze omanyi kyensanze nsanze gwe ngenze okwenda kati naye alina house galo nengamba house galo n'abanga gwalinaye omanyi kyemukoze nga tonakunyumiza kyomukoze kyogamba bulijjo oyenda kutooma kati ate nange nsanze banyenze abasajja bajjo naye manjekoze house galo nange sigenda kumuleka ngenze nemukuba nemuluma banekwata omusajja naye mulume namanyi lwakibanyumiza wabweru kati kyengenda okukola kiriba ekiti nabadde ngambye gundi nzire wano nabadde ngambye olumye bwotyo nga nawe omwendako bwende kati olwo okwata ali ku bbaawo ngabuze banyendako nze banzizaako ate kankubulira olaba ogogubba gwange ogogubba gwange namanyira ogwendako afasafamasigusibu tegulinamu yadde amagezi agagamba nti oba leero omukazi kamukyusizeemu kino leero kanjiyeyo kino tayiiya takyusa bamugamba okufuluuta afuluuta olabaka kufuuwa talinamu yadde kantu kagamba nti kakano nkyusizaamu leero ani amusinga okufuluuta afuluuta tayiiyako zamanyi kati kyensigaza musabulira butwa kuba omuwaabunywe afe manye nti oyavuddewo okusabula kinya okusabula kinya dunamba dembi kumi dunamba dembi ekyobutwa shaka ekyobutwa oyagala kunzita oyagala febeewo ova mbwenzi nyamo netwekuuma abakazi nga tebasiima twekuume ebbanga lyonna ova oyagala kumpa butwa oveewo ova mbwenzi singa tasanze mukozi yandigeze maaso n'obwenzi bwe kugoye makagano kiki okola ki mu nyumba ya mukyala neyimba nga mulimu babiri ng'oli mutawo linda sabu okola ki mu nyumba y'omukyala ng'oli bwerere discussion ono si sabuni press conference otegera bulungi tegwe press conference naye wawa abadde kime sabuni sale seewa ka sabuni ng'oli mutawo manyama wafudde omutukirivu oyo gwawutira tova mu bwezi ngenda balopayo ewabbaawo ngenda balopa tuuka tulabe ani gwe mumanyira mubadde munekalizaamu ngenda kulopa ewabbaawo mugambe nti toyenda osula ntebi kola ekirala kyonna mazima naye tuli bantu bakulu kyonamba bino ebintu wabadde ojanga batesa tuti twatesezanga gyewano kati kale ekyo njakunyongera naye amazima ga katonda mukulu tomanyi Chris nkwegayidde tomanyi Chris ebira byonna njagguma naye ogamba Chris nkwegayidde si temumutegeera omwami wo erizike omanyi alien ayimiri omanyi vampire ne alien kati ye yabigatta yafuuka omuntu Chris yasanga musanzi muganda wange nga tanamanya nti nomuganda wange tunyumya tusekanga abooluganda okutune kugwa wali Chris yatema muganda wange okutune kugwa wali siya Chris mundeta Chris waliwo omusajja bambya yatambula n'embwaya nantwala nangamba hayi nange nemugamba hayi Chris yayita embwa y'omusajja n'agikwata n'agiweta n'anoonyawo ekicupa n'asakula ekicupa Chris naawe embwa neefubutuka omusaayi eryesanyu lya Chris kakati goli okugambe Chris kinga nakatandika mbasonyiye nange nkirese mbasonyiye nakanyumya
Obeerako ebintu bibiri muwoggana. Olwo bwe mbabalira Chris naye kati olaba okubeera n'emikwano egitegeera nsobola okweropa kati nze mbadde nteesa nga mwe munsonyiya oyo sigana muddira mumaze mbadde nteesa mukwate omuntu mugende kasita osonyiye ekyo kyangu mujje mbagulirawo mugende Okay, cut. Cut. Oh. Very So, this college, everybody kutukiriza kulabako ku production eno. That was wonderful. Kukiriza omulala yandiganye. Of course, people online would love to see. Kwanange Sophie Momomanyi kachapizo waffe. Yes, yogera kweli abantu. We are online and obategeeze nti bino byonna bajja kubisanga ku platform ya Empya ya Ebivude gyetugulawo olwaleero. Banage, thank you for coming. We are happy to have you here. Aga buli omwami Dr. Bosa Kamange wayogedde nti gye tuli ku Facebook. Platform ya Empya gye baggulawo banage byonna ebintu bibeerayo. Twebaza nnyo bannamawulire abazze wano. Twebaza nnyo okuba nti naffe mutukolera omulimu munene okuba nti abantu batumanya. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for loving the Ebonies. I know everyone now is asking nti naye ate waliwo akantu ke tutategedde ku mukyalo oyo. Eba switch tugiteka wrapping. Give them that a little bit. I know they would love to get that from you. Kakati njagala okubategeeza mu kaseera kano ke tulimu akakazigizigi aka COVID era ffe tetusigadde nga tutudde butuzi twagala okuba kakasati gye tuli tufumba tubafumbira nti bwe bagezaako okugamba nti tosomoluddewo bwetu tibwe badakiika emu tugenda kubalaga byonna bye tubadde tubaterekedde kubanga tulina bingi Dr. Bosa gyeri abana gye bali bingi bye mukyalaba akati saagala mugambe nti obanage kano kamulabyeko ke kasebeera tutandika butandisi tugenda kubuleeta omumwa kubanga nina bingi nnyo ebyokwogera naye ngenda ne nga batebwe natuka wali nende sokolireko gyabalabe nabagizi mwenna abali abagamba nti bannange batudde tetusobola kutuula kubanga njaga bambe kubazi. Okay, thank you very much. We've got that mukulu wa laavu Ketra aliawo. Ambalamusizza nnyo buli omu mu kiti kye amanya n'eddoboozi Mariam mu Kenya Ketra nanyirikirabulaavu. Amazima bwe bagambira nti leeta tuzibudde tugenda bajjako stress. Ababadde bakyagala mukobi n'abantu bakyawaganye bangi naye agakatuna mugulu mugenda kuddiŋŋana. Abali bakyala mugenda kuddiŋŋana abadde bayagala mugenda kuddamu mweyagale kugamba ekirabulaavu kiggumire kuba tulina bingi bye tuleese. Ate jjukira bwe tuleeta ekintu mubeeramu ennaku mubeeramu essanyu mubeeramu okuyiga mubeeramu okunyumirwa n'olw'ensonga eyo nga Ebonies ffenna weetuli tubasanyusa n'okubaagaliza birungi. Mutemu waffe baako gy'ogira banange mwe bali tutwagala bannamawulire baffe mwenna tusanyuse nnyo okujja ne mutukyaza n'abali ku online bannaye mwe bali nnyo. Please mutulabe mujje mutuwagire mujje Dr. Bosa waffe nga babalaze kamera ez'amaanyi buli kimu mujje mutupangiseeko ate mutwegatteko ga tukole ekyamaanyi nnyo ekyakabi. We love you so much. We respect you all. Thank you so much. Thank you once again. And please, guys, so this is just one of our sets. But abawevingireko mu ttawula tebamulabangako Okay, thank you. But again, you can continue with your filming. I know you are eagerly Celebrity Track. Subscribe.